Otyo kale olwalero nzizenze kisa kya Mukama Iganga bulijjo. Seri musanyufu olwalero nina ensonga enkulu ennyo zenzo okubulira bana Uganda okusingira ddala Obwakabaka bwa Buganda. Sijja kutunula oba kuyisamu baffe amaaso Ssaabasajja Kabaka naye njagala kutuusa ensonga enkulu. Message eno etuuka eri abaana bannambi. Nze kisa kya Mukama Iga mbabuulidde nti nze ndi muzzukulu wa Nsamba. Nzalibwa Gomba Makukulu ga Lusaalu era jjajjange Lusaalu. Ndi muzzukulu wa Elia Iga. Nva musigari ya Semaganda. Ndi muzzukulu wa Nsamba. Ate ndi muzzukulu wa Matovu ne Sebyala abebase Makukulu Gomba. Basabu ne banyabo. Olwaleero ensonga endeese ey'abakulu b'ennono okuyingiza ebyobufuzi mu abaana bannambi. Kibadde mu lwatu nga kirabika n'omuto nti bakulu baffe abandi buzeebuze abaana bannambi abadde mu byobufuzi benyigidde mu byobufuzi. Era okutabangula eggwanga okuyinza okubeerawo essaawa yonna kugenda kuva eri Kabaka, kugenda kuva eri Mayiga, Katikkiro yeeyita mukulu waffe. Kale mukulu waffe kuba kati nze obukulu nabumuggyeeko nti Nazzikuno ng'abaana abakulu b'ennono be bagatta abantu bonna abaawukanye kati olwaleero babasajjulula. Njagala kwogera ku ng'abasajja b'endaba okusooka ddala Mwami Peter Mayiga waswadde ne sekuswala yenna okwabuluzaamu Buganda egende mu ntalo lwakuba maze okugaggawala n'okweka ebintu byo ebweru naye Buganda muli simaki. Njagala munono simanya Faaza Musaalo tewali attachment Faaza Musaalo muli wa Bisiyaga. Faaza Musaalo bakugoba ne mu ddiini n'okomawo nga weetonze owagira buli bwa Bisiyaga yensonga lwaki oyagala okwagira bali b'Ebisiyaga. Twasobola kubanga oli Faaza aliowe emyoyo gy'abantu n'okwata akalune wankwadde owagira Museveni n'ogira n'olaga ensi yonna. Waliwo abatamuwagira naye bagenda okuleetawo empalana. Ekyo kimu. Pulezidenti Museveni bwe yadda mu bukulembeze buno ng'Obote amaze okuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka yakomyawo Obwakabaka mu maanyi amangi, obwavu nakinko obwalimu, obutamanya obwalimu, obwannakyemaliro obwaliwo. Ssaabasajja Kabaka n'atakoma naawo n'amuddiza ebyapa byonna ebya Buganda. Newankubadde wayinza okuba waliwo ebyagalibwa ebirala naye ekyo yakikola. Ate ejjukira si yabitwala, no, byatwalibwa bapulezidenti abaki abalala. So kati olwaliro muganda waffe mukulu waffe Mayiga bw'ovaayo n'oyabuluzaamu Buganda kubanga Pulezidenti Museveni aleese mirembe. Ekyo kimu. Njagala kubuuza amataka gonna Pulezidenti ge yazza Mayiga g'otunze essente zikola ki mu Buganda? Mukimanyi bulungi nti abasajja bano ab'Emmengo baafuse kati bavuga zi V8 biliyoni za ssente baminisita. Beeyagala basinga ne baminisita bali mu gavumenti ya wakati. Naye mbuuza ebyo byonna mubikola ku mulembe gwani. Mayiga Pulezidenti bwe yazza amataka gona Mugabi mutadde emisolo ku ttaka ly'Obwakabaka, ku ttaka ly'ennono ne muliteekako abatuuze. Era abantu basasula omusaala kati mugoba Museveni. Naye nga yabaddiza ebyammwe n'abiteeka mu ngalo zammwe. Mayiga gwe wabirisiivinga. Warisiivinga ssanyu lya bugagga ssebo. N'olw'ensonga eyo njagala okutegeera nti obukulembeze bwa Buganda okuba obw'amaanyi ebweru, somanya minisita w'ebweru atali ensonga z'Obwakabaka okwa Pulezidenti Museveni mulisiima ki? Mugobye ba minisita 17 balamba mu Buganda mugamba Museveni mubi naye 17 mwabagobye abazzukulu ba Nnambi. Mwabagobye mugenda kujja ba minisita Buganda Museveni. Kati Museveni bw'akyusa kala Buganda n'agimu ba minisita mugenda muyombesa. Nedda kubanga mwe bwennyini mugobye. Naye nga speed Buganda gyeddukirako kubanga tulina ba minisita Buganda muzeeyi. Tulina ba minisita ababadde bagana nonno. Wano bwe bajjako bu radio ya CBS ng'efuuse political. Olwaleero mwayinanga ba minisita. Ani agenda balwanira olwaleero? Temula nti Ssebusiru Njoka butanyinizo. Kyamanyi bino bigenda kunyiza abamu naye nga bituufu bye njogera. Ekyamazima omukulembeze ne baba mubi noonya w'okolegana naye. Mayiga namwe temuli bulungi. Temuli bulungi. Muli bubi nnyina Mayiga ne bakubako akalufuna 0. Abakulembeze bakimanyi w'okolera wennyini. Obwakabaka ne bukubako akalulu Mayiga nga bukuba kalulu ofuna 0 aga Katonda mu ggulu.
olwaleero okupakinga mu masengere okupankinga mu masengere moto okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 11 esasula $1,000 esente ezo zigenda wa era lwaki omwana wa Nambi oba omukozi wa CBS asasula bwe mangenda mu Bulange nga njagala genda kwebuuza ekintu abantu balayo kirango onsasuza $2,000 oba gumu kitundu Airtel ewo Obwakabaka akawubika ensimbi okukola akalango ku masaza ziragawa musoloza biliyoni musawo y'Obwakabaka biliyoni 7 mutuwe kyezikola nga nettaka ly'Obwakabaka wano lubiri lonna luzise terusobola nagendako ka broka n'ekimu Museveni bw'aba mubi bagamba oyo ozaalanga munnazaala ontazaalanga mu nnyoko ekyo nkibabuulira mugenda kwejjusa emyaka egi ekisokekale Museveni mubi mumufudde omubi abaddiriza byonna katubalinde gye mulaga amasomero akagudde oku Bwakabaka simanya maamaani wanga mugasuuta lwakuba bagamba Abaganda era ffe nyini tugamba nti akkusi yayogera nze ndi musanyufu eri President Museveni kubanga akumye Bwakabaka bwange naye kakati mwe mukkuse ate mutandise kuyisa mabega ekyo kyamazima nkyabula kijja kuwunyira abantu abatudde nammwe obutabanguko Peter Mayiga wafuuka broka ekyo nkibagamba mukitegeere essente z'opposition ezitabangalwa eggwanga lino ziyita wa Mayiga ekyo mukitegeere ab'ebyokwerinda so nakino mukimanyi okuva olwaleero kikaabya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakumibwanga n'amafumu na Jambiya naye obunnanfuusi n'obutemu obuli mu Buganda olwali akumibwa Mmundu na tiya gas kubanga mmwe mwenyini Abaganda mumwagala omwettira mujjukire wano emawokota wano jjo Kabaka bamuwerayo obutwa mukimanyi Abaganda obutaagaliza enkwe obulimba n'obubi bwe muyina isoke President Gwade mukolegana naye ate munyambanjaki mugobya abakulembeze badde akolegana nabo district 26 tulinako abakolegana n'NRM basatu kati obwavu si mumulese isoke kubanga mwagala kubba mutubanjaki bino ebigambo mbyogedde kubanga njagala ensi yange ate ndi musajja Muganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale President Museveni alinayo ebisanja 2 kubanga ffe tukimanyi bulungi okuva 12 21 okutuuka 26 ekyo kisanja kimu okuva 26 okutuuka 31 oyo tuhabulwa ajja kubanga akoye ajja ku designinga mu 236 oba munzito oba muyomba kyekyo nkibabuulidde ffe nga abategeera tujja kusegeza Museveni era ffe abategeera abamumanyi mwabasiru musigale nga mwebasi ekyo nkibagamba temulitegeera Baganda temulitegeera mulikolimiddwa mwenna abaagala okuleeta obutabanguko mu ggwanga lino mwe mwagala Bobi Wine kubanga ekiramu kimanyi nti Bobi Wine muwale mulooza nti Uganda ekoma Kampala wano Abaganda bagedde mwakaliba nyammwe mulowooza mwe musinga eggwanga eddala Museveni yafunye ebitundu 58 luli yafuna 5 mu kimu Baganda ffe tuli bulungi Baganda mukyali bannaku mwambala mpale za bituli nkamba buuze mwakaliba nyammwe Uganda ekoma wano bwe muba temukomyawo kusinika mannyu na kwogera Museveni aluddeko Museveni yatufudda n'abeekyejo Buganda njafa bigunde mugunde banyammwe bwe mama akwete gwanga we shall finish you and we shall fight you and we are ready to enter the bush if anything happen Museveni okukyusa system eno nebenda emyaka 10 mu maaso kubanga Museveni tukyamina emyaka 10 kati Baganda fera Baganda tibulala benya Ssaabasajja tulina kufuuga Baganda nyoko sima mwa Kabaka obutwa Kabaka yaliko yabakolera ki Baganda tibulala ebyafe bigenze sima mutunze ttaka mwakaliba nyammwe Baganda enguudo ennungi n'emirusi ziri mu Buganda naye mwasaba mukubye baminisa ebyo muliko byamazi era mbabuule muli basiru Abaganda mwekubirako ettaffaali mwakaliba nyammwe stand